by weekend kajja kuba kafulumi. Scientific elections. A snake in the cooking pot. Kubanga ugambye era kaliko busekeruto ninga buzina obw'abantu abafa mu kulonda kwa kinaana. Webulidde deliberate nze tewali kintu kyenkola nga sikitegedde. Mbagambye ettemu lyali lingi nnyo nakati ettemu weeriri. Naye mbagamba nti eggwanga lyali liva mu lutalo twagudde olutalo lwa Amin naki naye wano terubaddeewo. COVID-19 omuyita wakuzanya abantu balesinga banyiivu. You see, this situation is bad. Kubanga situation eno kyova ogirabamu nti amawulire mafiya yagagula. Abantu abasobola okwogera ku mafiya batono nnyo. Laba nange baali baneereegako. Mugambe mbw atoninga eddawuli. Kalisa nali muyodde nze tubiŋŋambe. Have a mission. Oli amaze kuba 5 billion ze. Muhoteri ye tebamuwadde nga yeereegera ku nze. Singa yajja ne mwetikka. Singa waabwe ali mu kabbuli. But that's arrogance. Kati olaba nze kennyini bagendayo ne ssente. Singa saali mugumu nti yeeto nga niitunda ki eyo program Katonda agiraba yakirimu ssente mmeka. Nobody pays for me. That's why I have the courage. Kakati nkugamba nti abantu ababwenyeebwenye ku COVID ne muba mmemmere ne mugamba nti abaana bajja kufuna amata kampuni ne bagiwa ssente nga nayo bagitaddeko n'erinnya lyayo limanyiddwa tewali yalaba ku mata. Kalolo yagamba mbu emmese zaagaluma. Emmese zaagaluma? Mbu emmese zaagaluma. Agali ag'okuwa bannakampala ne Wakiso. Ate gaalagawa because the company was listed and was given money. Where is the milk? Olunaku lumu supply yaga nenyiniyo olunaku lumu nanyiniyo kukabangali nga bagenda mu kooti ng'ejjoogo libagwamu nze mbabuulira. Waliwo eyaŋŋambye naye nga sikisomyeko. Kintu ekyo mbadde nkirondoola nnyo. Somebody rangame nanga nti eriyo lipooti gy'obadde oyogerako. Oyo lady eyagenda Israel emirundi 9 wiiki emu bwe ekyakomyewo mu palamenti. Eyo lipooti yaliwo. Uliza jeno bwe yakikomezaawo. Yakikomezzaawo? Bwe kyakomyewo. Mwenye ebintu by'enseena kyakomyewo. Kakati if it can bounce back. Nekyanoonyerezebwako ne kizuulibwa tekyali kituufu. Anti nakugamba nti toyinza oyina kugamba nti from Tel Aviv to Entebbe 8 hours. Kati how could she go 9 times? Kitegeeza nte ennyonyi teyalandinga nga nakulandinga ate neddayo. Naye muwanga ayinza okuba nga bw'aba mugezi yaligambye nti nange nakiwakanya. Bayinza okuba nga bali ababbi abali mu ofi abakolera ku travels babbiramu ssente. Emu ku ndowooza gye ndowooza because kyalabikira mu biwandiiko nti yatambula 9 times. It is what exactly Muwanga wanted to expose. Ekyo kyokka nti kakati Nakalema gobadde okimanyi Nakalema atayinza okukwata banne bwe bali mu State House nti bajinga ebyapa bya president. President has a team of people. He must be have a company. Bantu bewuunya. Kubanga bino bibye. Ekitegeeza president bw'aba asobola okubbibwa an estate Museveni alina mukoddomi we lawyer asobola muhandulingira ebintu ebyo. Kakati eyo bato ya Nakalema ne banne alwanyisa bana bali mu legal department. Kuba legal department somebody okuguza Museveni ettaka ekyapa n'akiremera how naye ekyapa ky'Entebbe tebamanyi gye kiri. Ekyapa kya Entebbe International Airport tebamanyi gye kiri. Ekyapa kino ekyabugoloobi kofi kye baaguza Gaddafi ekyapa kyabula. Ekyapa kya Namboole nze manya akirina kalinga ngalambu takirina nga mwogera mu bantu nga bempale bagimujjamu ng'akyogera. Ekya Namboole kiri wa muntu yakikweka nti in future these people will come. This is my land. Tawuli akati abagenda mu mulago bamuzimba wano ne taxi park bagizimba wano ettaka lyali lya jjajjaffe. Why? Because the Baganda of those days baali tebamanyi bubbi bwammwe ne mulago ogwolaba kati si yoyo. Abasajja Abaganda bakwatanga ettaka nagati muzimbewo omulago. Kakati ekyapa n'atakisalako myaka emeka ettaka mulifudde ne mujinga ebyapa ne mugala amba semanyi scientific byapa simanyi biki mwe mubba.
kakati bali abasajja beddo natula wansi nabala nti naye omusajja oyo yawaire wali wajajjaffe kana katale kava obitaka lyali lyajjajjaawo ye yafuna ettaka gwofunye eki kati gwaleebeeta ofunye eki empala ebiraka bafuna waliwo obutambula ne bugenda entebe ne bulaga luddawa ne bubanja ne watali waabwo paaka yaffe paaka tuginako ne bakwatagana bali mu gavumenti mulago waali waliwo mulago ekitundu kye bajjawo ne bagaa nti mulago ono simanyi baluddawa awo ate wajjajjange ate minisita nakibabbako bamala okukola process yonna minisita nakibba kyapa nakibabbako nga minisita yakibabbako kakati nkugamba nti eyo problem nenkugamba second point nti chairman wa electoral commission omulimu gumulemi byabakama justice byabakama it was a mistake okuleta byabakama nga bwe yali DPP yavunaana Besigye omusango ogw'okukwata omukazi mu myaka 2. There is no way that case would stand because ingredients of the rape case zibeera forceful entry, bruises, struggle ne semen era omwana tanaaba kati 2 years ogwo musango gwali twembala Besigye n'omulemeza mu kooti nga tanoonya kalulu kakati oyo mwali mumuleetera ki bwe omuntu bw'otegeera ti ekintu ekyo kirimu mirundi tumwetaaga n'oleeta mwenda obuukisi byonna sibitunulamu ntunuulira bano ono ajjidde ki that alone era bayinza okuga nti mwakoze ensobi oyo omusajja kasitaawo oyo n'oyo babeerawo talina kyajja bakolera. You made a very big mistake, so you must examine omuntu gwe mwagala okukozesa afaanana nti. 2, in spite of this nemujja mukola etteeka ery'obusiru nti akakiiko k'ebyokulonda kamala emyaka 10 ne kavaawo konna entirely. How can you have an election eyali evuddeko n'olutalo lw'ekiyeekera with amateurs? Kakati ono mulamuzi deputy we headmistress. None of them has a knowledge in political science, the way you manage society. Yes, sir. The impact yomulamuzi amanyi nti buli lwakola ruling everybody under my seal mu byobufuzi mulimu under my seal. Kakati ekyo tayo mistake. Kati the only person we can rely on in the electoral commission is Lwakojo. Banga lyamaze mu kakiiko ebyokulonda. Etteeka lyali badde ligamba nti ababaka abantu bano babawa terms ez'enjawulo. At least secretariat yonga tevaawo. Let this committee of kubanga balowooza ti bwemuteeka okukulonda emirundi 2 musobola okubbira omukulembeze. Bo kye baliko. Yes, kakati bo kye baliko ze baligambye nti mu creating a professional secretariat okuli ba statisticians abakola data abakola kibonga tebavaawo. That's the problem you make. Nti mmwe mugenda ne mudira mu security bw'otunuuliranga security ye Kenya n'otunuulira yawa ne yawa eriko continuity. Naye kakati gwe bw'ojja singa Yeso eyalimu Meja General Muhwezi yazimbibwa singa tewali kibatawaanya. Naye mmwe ono bwajja kaka bwajja n'ayera abooli oba ne bamuwakanya. No continuity. Mwali baddemu ba professional spies nga ye tafaayo ku structure oba government ekyuse oba tekyuse asigala akola mu professional spy. The way I am reporting is what has changed. That's building to build institutions. Mu Uganda kye mutayina nti abasajja abatanzania abali myaka gy'enkaaga abatraining abache Kenya gye bali abawa no government bwekyuka bano be bajasa abawangaddeko kyovola banti bajjeno balina courses basomye ekiwayi by the time kakati by the time gye baga nti agenze kusoma yagenda ngokudda government bagijjeeko kakati ekyo. This is a very big challenge. Yes, you cannot remove the entire commission and you come with a fresh team which does not have any experience at all. Kakati you know big problem until we have to rely on Lwakojo, but this one should teach us. Kakati nenkugamba ekyokusatu nti abantu bano bonna ebirimu amagezi babivuddeko
why ebirimu amagezi abantu kyebavudde babivaako nti opposition mu Uganda is not interested in elections. Opposition abali ku ludda oluvuganya wejolaba omusajja oba omwana ng'alina gy'ava okulya eyo statement yakunafuya ojolaba omwana oba omusajja ng'alina gy'ava okulya emmere tukuteereko emmere n'agirya nga amaze okunaaba tukuteereko emmere omaze okunaaba kansooka ekyayi is running away from ki noonakuleetera emmere ayagala kulaba olidde yenkana ki. Women are very tactful, very clever. Bayina okuba nti eno holiday nti abaana baganya okulya emmere nga dadi tebamulaba jangu ku tteebo yategeere nti osika fooko omeka kati a smart guy alina okuba n'amagezi agagamba nti oba olubuto lunuma oba ki sewulya bulungi buto nulusibye oba walidde kiba so to have a diplomatic way of excusing yourself from the food. Kakati aba opposition bafunye blows za mirundi ng'esatu. One, whether you like it or not, Besigye is a human being. Besigye having failed 5 times, do you think nti yetategeera nti amwe reject? However much he tries to paint it, banziba when did you learn their tricks? Baleme kubba 5 times. Kitegeeza nti gwe omukisa tokukola ki akiwulira muli mwennyini. 2, eno corruption crusade Museveni gyakoze mu government amawulire gye gatagala kuwandiikako. Museveni has hit hard on the government mafias, and as a result sente zonna gye babadde bazijja kubba mu Bank of Uganda, kubba mu energy, kubba luddawa azibasuuziza. Kakati be babadde bafiweringa Besigye nti balina kye bayita to be relevant to the president. Kati kwatazaali kakati tusomesa abavubuka tusomesa abavubuka provide milk. You provide milk which was paid for. You avoid monopolies. Dira egundi enuni giveeko. Dira inyama gyoweereza giweereze competitively. Leka kudira kalantini ataliyo. Todira nyama kugigamba mbu erimu faladeni. No. Kakati ekyo kisinga ate okukugamba nti if I'm not relevant kangende njogerena nedda bajja kujja kuba bakusuubira mu ssente. Bagambye nti akabadiko okubeera nti n'emmotoka bati yamutomedde tekakoze ate ndowooza kabajjeyo obutwa mu katambi kengenda okuteerako wano nga tutandika kawulirize mangu kuba tugenda kutandikirawo saawa eno ebyo byebulya mu katambi ate era bye tugenda okwogerako n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikuba tooki mu byobufuzi by'eggwanga kambeere nga nkuteerako akatambi ate mangu ddala tubeere ng'omukukunavu ajjeewo kacaayi nga tutandika. No, that thing was on his own. That was his own making. And I don't think we needed something further than that. No, I'm going to show you this. Do you know that they're just people who don't care. Don't care. I mean, why should I care? If we have a tough life, I'll see how to answer. If we have something dangerous, we shall handle. Why should we have to wait? If maybe Patricia is also sidestepping, that is the difference. I normally talk to John, and I trust me. I tell him the truth. I tell him the truth. What it is sometimes fake. So last time I was talking to Uncle Mo, he told me, of course, the first person was in charge. So I'm trying to see how we can maneuver this kind of situation. So I want to send you guys to see how best we can handle such a situation. I was also looking at the fact that now we have a challenge of this Muganda. Huh? You talked about it, the engineer. Now, when you try to go into the measures, look at the measures that you want. Why don't you talk to Kagoro? Why don't we talk to Sulaiman? You know, most of these guys are influence. You know, most of these people,
what they normally say at is how we can overcome, the situation between the lines. The situation between the lines is no matter what makes some things different. It is no matter what makes some things different. Understand the boss. Now, we have a challenge that these people, he went overboard because last time I had Mr. Ruto talking about energy. They are putting their focus on this ministry, and particularly that element of corruption. They may want to talk about it several times. They may really want to talk about it several times. Now, when you look at you try to look at the situation. He met the president and addressed him. You don't know exactly what he told the president. And why would we be given guts to move around with? So it is just one of the few things I'm trying to also to look at. And maybe we'll discuss it out. We'll help us sort out the few things. Then at Uncle Mo took me to Mama, we talked about it. Then Mama was like, now who's this Muganda calling himself Mama? Isn't my husband the one who gave him a job? And you know these guys, you give him a job and he poses around, he poses to be from a rich family and all that. Now, let me tell you that, there are certain things that we sometimes underestimate. But now what we are going to do, you're going to give me Rupamat's number. Yes, I'm going to go into tracking him. I need to see how we can keep tracking him. Yes, we track wherever he goes. Yes, I heard of a rumor. He's also trying to go to Tamare Mironde and they do something. And you know those miso stuff. Those guys can go into you and they dig you out completely. So that is one of the things I would like us to look at. There is simply no need for us to go on suffering because there is somebody blocking the way. Now the challenge is very simple. He has SFC guarding him. So it has to be a very, very, very strong trick. A very strong trick that we need. No, look, there are so many people. You know, in the military maneuvers, if you just want to succeed, there are so many ways you can do that. There are so many ways you can do that. Look, you have a position. Siyinza kuba mweraliikirivu kubanga bano abasajja basiru. Why do I say that they are stupid? Mu psychology bakugamba nti who is a stupid person or a fool? A fool is somebody who does the same thing again and again, expecting different results. That's a fool. That's how we describe a fool. Kakati bwe ntunuulira abasajja bano bakola ensobi ze ezimu. Look, bategeera nti mbayirako information y'amaanyi. Kati bano balowooza nti banyonone wa president angobe mu government, which did not materialize. President angana ntigenda mu president's office, tumwebaze n'agamba bali. N'agamba omukazi yali mu permanent secretary. Temuteeke mu category etafuna musaala. Bw'anaaba tafuna mbwajje ampa omulimu mbw antwale mu media center anfuga ancontain nalinja kumutta. Nalinja kumukuba mutte mu media center nali mulinza alangirire. Amuintroduce gwani gwe ngumulenzi gwe ndalaba ngo obunyo olukuku ndi otwalenze. Kakadde bapaawo ne baka kakati ate eriyo omulimu mu New Vision nalinja mukuba naye mutte kuba group yemu. Kakati tutambudde ekyo kibalimye okukkiriza nti oyo omusajja bw'asalawo ekintu bazze mu gundi bazze kakati TV bazizanyidde mu nzivuddeko. Kuba never allow your enemy to celebrate victory over you. And I cannot allow a situation that gives me 50-50 tikiriyo bano nkuba bakubi. I know at the end of the day, population yebategedde bajja kudduka oba babattire wano. Nolwekyo sirina too. What can I regain what I've lost? Nkyakisobola. Tebawangudde kati ate kino kisinga kiri tebaki era kati beeralikira kati ate badduse ne bagende wa president mbw ate saba president ebyama bya gavumenti atabyogerera kuki tasobola kuŋŋaana tekijja kuvaawo teri ku nsi kuno muntu ajja kukijjawo wano tekiri ekyo temukirowooza
kyazze ate mwana wange kakati egundi abizindalo by'omukyalo byo bijja kuno nebiryoka bisaasanya kubanga bano ensi yabatamwa. These people ani ensi yabatamwa dda. Kakati bwekyo bakola mbukulonda kutuuse kakati ngende mubavubuka to be relevant to the nedda. So okumya empisa embi, leka kubba mpuuta wekka, leka kutunda nnyama nga abalala bonna oleeta kafyowo kalusu ataliyo, leka kuddya nnyama n'ogiteekamu falodoni gw'ogitwale wekka. These ones, if you make the reforms, ba yonna bakumanyi nti gwe gw'obikola. Kakati gwe ne bwonoga nti to be relevant to Museveni, issue is not your relevance to Museveni. Issue is the perception of people about you. Abantu bakwetegekera bwetegekesi bakutta. In fact, nedda bwe kye batamanyi bo bagamba nti nze mba isolating from Museveni. Yes, if I don't isolate you from Museveni, fenna tujja ggwa. Kasita mubeera nga mutambulira mu lyato ne mulabanga eryato eryo omwana wa nannyini lyato alikubamu emisumaali, throw him, drop him in the water and survive. Ekyo tekiriiyo. Bano tebabbira Museveni nedda. Bano baali baagala kuwamba Museveni, bayinamu gavumenti yaabwe ejjudde obujoozi. Tekiriiwo, bafa. Andi kankubuulire, ffe tubalwalinga intwe trap batteyo omuntu omu, olabe faamu bwe zikwata omuliro, olabe obufakitole bw'omulenzi oyo bwe bukwata omuliro, olabe buwoteeri bwadduka nga bukutta omuliro. Tebasobola, ensi yabakyawa. The least they can do is to kill me. Ne bwe wabaawo omuntu ne bamutta ne bamubawaayira tebasula wano, tebasigaza kantu wano kuba ensi yabakyawa. Omanyi, when you are stinking, you don't understand that you are stinking. Ate gye bakoma gwolowooza lwaki accident bagiwandiseeko mu mawulire eyange tebasobola kubanga bategeera bo be banoonya. Kati for how long are you controlling? If you see something running very fast, don't think that God has sent Angel Gabriel to save you. Ng'ogudde mu nnyanja and you see something is speeding, that is a crocodile. The second thing you should observe is a rock and a back of a hippo. Oyinza okubanga gwolowooza omugongo gw'envubu oyinza okuyita ekiyinja mu mazzi kozi oli ku mugongo gwa nvubu. Kati bano bali ku mugongo gwa nvubu. I started capturing their meetings long ago. How is it not about 2 years when I started playing these tapes? Yes. Is it not 2 years when I saved Nachove then playing a meeting ey'okutta Nachove? Kakati ebyo ebyuma byasigala bye bakwata. What they are doing now, mbadde mbasonyiwa n'obasonyiwa, what they didn't know. Bo baali balowooza nti bajja kuteesa ne Kaliisa naani nti siboogera ku kati kamba kubira ddala without control. What they have to tebasobola. Anti nkubuulire mbawulira werinda kati ensi ebalindiridde ate mwana kati ekibyo kitegeera. Kakati ate bo bayinza obutanzita ne wabeerawo saadi gundi omuntu ayagala okuleeta crisis mu ggwanga nanzita. Bano tebasigaza faamu. Omuvubuka adduka kiro, obufakitole bonna bukwata omuliro. Kano kadduka buddusi bakattira wano tekayinza kuwona. Ono w'obuwoteeri naye atema butemi n'omutwe gwe. Kuba be bampalana, be bagenda luddawo. Mukakanizi oyo atema butemi anti be baawa. Diana kye bamukolera wano bwe bamuvumbagira ekimuwonyeza mubi, abantu tebamuwonyeza. Not a beautiful woman. People don't know how it should happen up her face. Oyo kye kimuwonya. Yes, because why don't you abantu bano kututuwa wulira kano ogera kulya military police manya gundi semwayi ogera kulira ki owulire bwe bajje battira abantu eruzira yuruhiya mukatambi kano ogenda babulira. Kakati nze mbalekera society ate bwe kye batamanyi nabagamba nti you people temuzanyiranga ku muntu omu. Fe Abaganda batuga nti empande emu eyiwa ekisero.